Mama wa Nicole ye bano bamama bali wasted naye yabadde nga anoonya nga ne muwala wa anoonya. Nicole yanga malaya ne woba omutunuulidde yanga malaya. Nicole amabeere ogalaba. Obukaba obumuli mu maaso kibi nnyo ekyatuse ku Nicole. Era Nicole tosobola muleka wakaawo ngwadde kaziniwo n'omulekera bbaawo. Amaaso gamuli mu ngalo ne waba apoozinga ne bwatunula omulaba nga muwala mukaba. Kamera kati ate abawala otegeera ab'ennaku zino ajjira mu firuta n'asiibula nga totegedde. Enya kamera yasuula Shaka Zulu. Kati ne TikTok esudde value y'abazadde. Ogenda ku TikTok mama wa Sefuko ne Sefuko bakola bye bimu. We are in a time moving from good to worse and it will be very difficult to go back to good. Disorder. Of entropy. Or moving from order to disorder. Makadashi wavuddeyo n'olaga nti owagira abakubi omuwala oyo. Olw'okubanga omanyikiddwa mu domestic violence wamenya Jostede olugalo. Obikomezaawo. Yes, yamenya Jostede olugalo. Ate yakuba Enule nakati tawonanga enkovu ayina. Mukubi. Enule. Yes, Mr. Lava. Pulima mukubi. Leeta obujulizi genocide obukola ki? Obumalira ddala totuteeka mu suspense. Kati ate ye Lukwago is acting like a very bad leader. Kale mbaniriza nnyo ku Celeb Jazz nga bulijjo. Another beautiful week okulaba muno tukugamu ko touch mu bintu bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. As always mbasuubiza nnyo mbuno ndeeta abantu abokabokka abalina omugaso naddala mu kuanalyzinga n'okukuba touch mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Abinnyo bibadde bigenda mu maaso nga muŋŋamba Smith tunayogerako ku nsonga za mukulu Erias Lukwago n'omukulu General Salim Saleh. What is going on mu side opposition? Ne ŋŋamba still nja kujja so kubanga tuzidivinga into ate n'endala ensonga ebadde leese akajagala and a lot of controversy mu ggwanga Uganda ensonga ya Pretty Nicole ne tugenda kwa tugitunamuko n'endala eziri surrounding mawulire ge Uganda. Nkwaniriza President osiibye otya? Nsiibye bulungi muli muti abali ku Celeb Jazz mwebale byonna mukola n'omwaka omupya. Yes. Webale kunyuma manyi kirungi okuba ne President nga buli w'omusanga abeera smart first of all. Nakyusaamu neeyawule kuba yeekolera ba Edmezaya ababeera mu t-shirt birumbu y'ebyo biki n'enkyusiza ddala kuba kati nze abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi bembeera nabo. So nenkyusamu dress code simanyi oba Celeb Jazz balabikira bubi naye bwenti mu 2023 mwendi. Yes. Webale kuturepresentinga bulungi kati recently twalina mawulire mangi naye ng'ensonga entwali tujja tugyetegeeza n'ovaayo n'ogyogerako n'ovaayo n'osooka n'ogamba okyaginoonyerezaako. Twagala tusooke ku nsonga ya omuloodi Erias Lukwago. Ensonga ze mu kuzitunulamu nga gwe President olowooza ebintu bino byandigenze mu kkooti ng'abasinga nga bannamateeka bye bagamba ensonga zino zandibadde amicably solved nga abakulu bano basinkanye ki ekyetaagisibwa okukolebwa? Omanyi kati ezo ensonga za General Saleh ne Erias Lukwago gwe tuyita deception mu byobuki mu byobufuzi. Deception kuba General Saleh naye tatuwa bukakafu aleeta baluwa ze yawandiika ku carbon ku notebook eyiye ya kampani ye ya kaboni yesi okitegeera. Leeta obujulizi General Saleh obukola ki obumalira ddala totuteeka mu suspense. Kati ate ye Lukwago is acting like a very bad leader. How? Anti okujja ku TV ng'oli meeya wa kibuga n'olayira isweya sibuuzanga ku Museveni sirina kifaananyi. Kati what do you tell the youth? Are you trying to send president kintu kibi? President is the #1 brand mu country Uganda. Every person would want to meet the president. Ate wobeera oli meeya ng'ogamba Museveni mubi n'obwa meeya olina obuleka kubanga meeya ajja ssente mu office of the president. So Lukwago is being funny as a Lord Mayor because whether akolagana ne General Saleh or not naye okujja ku TV n'osweyalinga emisuwa ne gikwerega mbu si meeting nga ku Museveni si meeting nga ku General Saleh. Oba weeyogera ebigambo bino ayita n'aba meeting ayagambye taba meeting nga ko Eva naye njagala kugamba nti Museveni is the #1 brand ya Uganda. Kiringo okugamba nti nze sinywanga ku Coca-Cola saagala Colgate okitegeera. No, you cannot. Saagala iPhone. These are brands. Museveni is the #1 brand. Yateeseza line ki
kati gwe meeya baba bakuwaddeko ka section ku buyinza bwe ate omusaala gwa meeya guva direct mu office of the kati tolina bw'otugamba mbu Museveni mubi ng'ate n'omusaala gwo gwennyini guva mu ki Guyinza okuba nga sumbi ng'omusaala gwe guva eyo naye nga yeeta mu meeting ngako ng'omuntu anti oyagala tugamba mu meeting kibi akumiitinga monitale kasita osasulwa ye Museveni aba ku meetings otherwise Lukwago batakusasula otwala gavumenti mu ki mu kooti oba oloopa Museveni yafuga gavumenti yes naye kyenjagala okugamba don't stress on TV nti okumiitinga president kibi president wa meeting obulamu bwe bukyuka take me for example najja na 5 saati nyambala la 5 okitegeera ngofuna bulungi nnyo but enkolagana ya Genosale ne industry zino ez'enjawulo si ya bufuzi yokka si bya kuyimba byokka Lukwago ayina ebintu byayagala agire kati ba Genosale balwana politically kati bakuba statement nti tukolagana naki naawe ne bakuleka n'olwanagana naki n'ekyo ekigambo kati okolagana ne Genosale kati ye Genosale yakimaze mu public kikoze eki public relations nga olaba babajjo we bakoze list ne bateeka ku bebe kulu miliyoni 1 nga baagala kubaliya mu voice emyaka 10 kubaliya mu voice wawulira nti bebe kulu bamutaddeko emu ye talisaba waddaana. That is the deception you're talking about. Yes, kati bano ba promoter bagezi bamaze okubba eri generation emyaka aga egenze takyasobola kutegeka Olutalo ayina ebyuma Palaso yatumya studio kamiliyoni yasobola okwetegeka Kenza ayina capital kati gwe baagala okubba yono omuto ajja kati Lucy Ngenda asaba atya miliyoni nga bebe kulu bamuteka ku miliyoni so Genosale nyagamba bano ba upcoming politician betulaba banyeko bani abo akulaga nti nono road mayor tukolagana naye kati so who are you not to kati gwe nakuleka abadde ayombesa government ng'oli wandering ne Lukwago musumali gwamubye kuba Genosale tatera kwogera funa bulungi tatera kulabika kati abantu they are believing chovola bayerwanako nedda nsobola sibawo omuntu asobola okumiitinga nga takulaba how yiyi kyogamba president ayinza kumiitinga nga takulabye asobola nti batuma from the office of the president from State House ne bakuleetera ng'ebbaluwa eriko President Museveni ani abakulabye yes so you may see osobola okuba nga Genosale kwa Genosale teyagambye nti we meet physically omusajja wakuweereza miliyoni ze 2 aba ku meetings yes Genosale okufulumya empapula zino ezo ebadde ng'obujulizi naye nga date tezikwatagana bulungi ate ekyo kitegeeza anti ye deception kyetwala tumugamba towandiika ku kaboni oba otuwa obujulizi tuwe Lukwago tumukuba ave mu kibuga omulundi gumu naye yayatukubye ebbanga waliyo kamera ate kati waba talina bujulizi Genosale toleetera ki ddala kubanga Genosale tayogera mu public Lukwago ayina badifenda kati ogenda laba Namboze tajja kuteesa ku kirala Besigye we baali bavuma Mugisha muntu Besigye teyavaayo yavuddeyo kuba Lukwago gwayagala abe party president wa FDC ati Lukwago yasobola okuzzaamu FDC amaanyi nupu yagwa nupu yagwa kati bali vampinga FDC ku top mu kuvuganya kati Lukwago ayagala akalulukana atera kati bano basale ne bagaba mu mudamagingirewo ne bamutekako Nabila kumpala n'omumanyi ate yatandise damage control eruddawe wa Lukwago wano damage control kati Lukwago bakutadde ku testing nga lawyer are you suing Genosale for defamation lwaki atagenda ku New Vision Sale Kagumba kakulakira Sale Kagumba kangege kamulakidde kubala Lukwago intention to sue atajiweereza Doni Wanyama owa New Vision lawyer wafuwati naye kambuuze omusango guno asoguwangula abadde asuwinze Salim Saleh tasobola naye akimanyi naye bali kye baagala baagala otwale Genosale babayite mu mitigation era munabate mu meetings amicably ensonga nakaseke ziba tezivuddeeyo yes era zidde nga bagaba bamiitinga Lukwago wa miitinga Sale finally kati Besigye bamanyi politics bategedde bagala kumenyera brand ng'obudde buweddeyo
kati Besigye nga yalude mu politics yayinza kukola ate okudamage watu M7 nga abantu balina engeri gy'abakontrolinga. Anti Besigye azaaga atadde Saleh ku nninga. Provide more information, be bold. Come out, jango yogere. Can General Saleh do that? Anti tasobola kati Lukwago ne bajja balina talkability. Kati General Saleh kyangu nnyo fiira mu movie ne tutafuna kituufu. However, ye perception mu bantu yamaze ogikuliyetinga ng'eyabali ba promoter. Bo ba promoter mu byalo basindise dda message ti kamiliyoni wa miliyoni 3. Kati gwe gundi Samasojo sabotya miliyoni 2. Who are you? Just 3 years down. Kati bagala bakubbe okuva wano mpaka Mbale ng'oyimbidde miliyoni 1 pinki. Ngatakulina mafuta. Nga yacho olw'okufuna ensasula omuki. Jjukira beekola akakodi akabi ne bateeka ssente nnyingi ku lisiti ne batwala wa General Saleh. Kati gavumenti n'etunula n'egamba wa Olutalo miliyoni 15. Ngate ku 19 waliwo yali ambuukinze nga naye amuwadde miliyoni 2. Ate ng'alina n'ekivulo ekirala kya miliyoni 4. Ekitegeeza Olutalo mu kiro kimu yali agenda kukola miliyoni 2. Revenue n'egamba twafa dda. Tin number yingirawo. Accountability ya tin number negenda kujja. Bano bennyini tin number buli muntu w'obuvunaanyizibwa olina obba nayo. Naye bano bennyini olw'okuba withholding be bagisigaza kati be bali ku nninga ku bivulu byabwe kati balina okudimiininga abayimbi babasale ssente basobole okubalansinga omusolo kubanga beekolako disservice eggulu. Ne government ngangezi nnyo. Yes, abantu banja balina kati because no one saw this coming. Muntu terist eggulu baba refunding. Baba balowooza General Saleh no government nnyo mwali ye vice president. Okitegeera, yes. Statement eyo nenemu nze agyogedde kati gw'ololabyeko baminisita nga bagende wa Alupo oba abantu nga balina ekizibu nga bakaabira Alupo Nakaseke oli ye vice president wali abapenefeneriyo bakubira ejjambo oyite ku red carpet. Awo so bali bagala oteeka kyaliwo Erias Lukwago abere ceremoniyo nti just mulodi ebisigaye era nakati ali ceremoniyo abali technical bakisaka lwakuba Kisaka yatusala tusenga Jennifer Musisadda teri yatusalanga yingini ya Kisaka enyu engudo zonna binnya genda wali emakerero obanga ayita mu kyalo genda ewandege omukazi oyo bwa yinginiya yabujjawa bannange Kisaka senga Jennifer Musisadda ne kakanivo obukanivo kamulema Kampala abo waku Jennifer Musisinga Kampala aba lit. Yes, tewamulaba nga Kampala makes money, makes nightlife happy. Ingini ya Kisaka yatuleetera chemist loba ya Lukwago yagambye sente budget muteekako sente nyingi muntu keno ku ngudo ne muwayo sente muto. Lukwago nayo tubikoye kwate tuyinza bena na complaining mayor all the time. Tweta gwayo iseke makerero omanye ebinnya ebiri wali. Bannange emmotoka yange yaguddemu kakana mbusimanyisa kabuzo naye Kisaka mukazi gwe ojja gobwa anytime ojja gobwa nze Jennifer Musibi brought back. Yes, ne ku Twitter twagala Musisi yakola obuguudo bw'ekatwe ono obuguudo budo lubagala wakola nsi kabuusu Kisaka yajja Kisaka damaging director. Kisaka is a damaging director. So as the people of Uganda, of Kampala, citizen, are you demanding Gundi Okoma? Yes, kwanga we have not seen any change. Gambia ne nightlife yafa. Jennifer would make Kampala lit, green. Obugudo ne babukola ne tufuna ku muddo. Kampala was lit. Nete muli mataala abakazi bagwa mu drainage byawunya gwe bata ingini ya Kisaka watusala. So singe bade debate omuntu yandibadde vibe gamba muno Dr. Kisaka has done more harm than good. Yes, Dr. Kisaka kyasinga okukola kyala ku TV. Ye naye just mutono ye nanyiridde masavu. Nkwadde topic emotion discuss. Yes. Dr. Kisaka has done more harm than Jennifer Musisi. Jennifer Musisi employed women, Jennifer Musisi empowered women, Jennifer Musisi yatekawo carnival, created money in the nightlife. Yes, companies nazirobinga nga nanyini kibuga naye ono just binya omuntu yatuleetera Kisaka yatutta nekani Lukwago survive nga Jennifer akomyewo kujukira ekyaliwo Lukwago Jennifer nze gambye naddamu nenkolako assessment ku Lukwago kyovulabanga statement za General Saleh zigaana omuntu Museveni ne waba yakulonda ne weesimba mu Lukwago ova mu kibuga kati Lukwago akolerani Franka tumwebaze yayagalako goba Lukwago mujjukira embeeranye yaliwo Franka gwe bagoba mu kibuga
ne bamuza mu minister of agriculture agriculture ne waleeta olutalo babaali ba Buganda office za ttaka nga lukwa baabula tetumanyi gye baalaga Lukwago abasirikale abamunyiga ensigo bonna mu kibuga babagobamu bali ludda wabbo Lukwago teyakomaawo gye baleeta Jennifer Musisi Jennifer Musisi yadduka kiwala banyumba nga tamanyi kimugoba Lukwago aliko ebintu si government yokka anti kyegambye ani ono ayamba nga Lukwago kubanga General Saleh statement yegamba I'm tired of helping you in your political wars. Era akalulu ke Erias Lukwago akasematimba ekyewuunyisa mu bintu byonna Bannayuganda kye batamanyi Sematimba bamugamba okubba akalulu naye ate abaateekangamu obululu ewa Sematimba nga ba Lukwago stuffing boxes. Are you sure? Nga beenaalemu ng'ate ba Lukwago. Ani backbone wa Lukwago? Anti olwo kyova tetwewuunya bbaluwa ya General Saleh kuba nkuwadde background nga buli muntu yenna recently baleeta omuvubuka omuto mu kibuga Wudu Hussein. Mujjukira naye kati mukwano gwange yesimba Lukwago yamwesimbamu kakana nga Hussein ali yumbe. Myezi 2 kati aliyo musajja ngo. Kati yazze Lwengo. Akoma najja funa obwa minister kyamuliko. Kyaliko musajja wa. Katubuuze has this come at the right time or at the wrong time for Lukwago? Tuli mu politics bagala bamujja mu kibuga agenda kwesimbawo mu FDC. Yes. Kanu Lukwago appeal na ballot paper ya 226 kuba president. Ate kyaddaka ate FDC ina candidate Amuliyati yagikonya. Amuliyati Lumonde yakona. Yali luddawo. Gyali yatagala. Lwaki mauta mutwalako kacaayi nga baali ba mukwano. Ate mawaayi n'ebizibu waabirabye. Namulabye akaba ku Twitter. Sebamala yaggulawo dde ekitebe. Owaye kyolifa teweerabidde yayingidde mu kibuga nga minisita waliwo minisita bamuyita erinnya liri awo ono omwogezi wa General Saleh n'atabukira Lukwago. Yes. General Saleh mutiitiizi nnyo kubanga alina kati bamulwanira entalo. Mugagga nnyo si mutiitiizi Museveni mutiitiizi ku internet kwali sife tumulwanira entalo levels kati ye Lukwago bamudimiinize yogera n'omwogezi wa Saleh. Politics is a dirty game. Kale nga tuvudde ku bya Lukwago nzamugezezzaako bitegeera tujja kwongera bidayivinga into tulaye Lukwago anaagenda mu court taagende mu court. Poliisi yange nja bibanyonnyola kumakya jjajja Ichuli the raw material cash crop. Yes ngakyusa abawagizi bagampa cash crop tokimanyi erya raw material lyavuddewa ate mu industry oba onookola product weetaaga ki raw material bakusimawa kati cerebu jazz teri ku raw material. Yes, I'm the raw material. Kale ba promoter list bagifulumiza nyaga tusaminge up katono nnyo ado jogedde kwali nayo eri under deception ba promoter kibalekawa then tugende ku so promoter bayaye ba demoter because a country nga Uganda teina minimum wage 215 215 bagikola nga ya mitwalo 10 Museveni n'agigaana ng'agamba ntono nnyo simanyi omanyi wage bill ekolebwa ba economist labor laws trade unions bonna bajja ne parliament already babajjo kye bakola is treason bangu bakwata osesinga emisaala ngani abakwata trade union parliament ogwo mulimu gwa parliament to assess bills okola emisaala basinzira kuki bajja economist consultant akola mu parliament yasoma ki akola emisaala ngani Esigeza bajjo bwe bayo omuntu asosuwinga mutufu asomusuwinga naye abayimbi ate babimanyi asobola kubanga obikoze ngani olimemba bajjo kyalina okukola alina okwekwata mu bivulu promoter ne bagenda ne balaba National Cultural Forum ne bamala ne balaba Sindi ne bamala olaba Sindi n'alaba kanse bakulira board n'eraba Hirade Kiyaga MP n'agenda mu parliament ku floor of parliament n'agoba ku nsonga n'agenda n'alaba minister wa gender process. Can artists wait all that long? Anti kategambye nkyobula era bakoma mu kuyombesa bajjo naye nga senga babadde serious ba medics abasawo tebalina minimum wage ba lawyer land friends tebalina minimum wage kati ate bano babiveera bano abasibi b'ebiveera tobakubye nya basibi ate bakola kibasiba biveera so bajjo ye kye yali ayagala
siristi nti ewa misaala babajjo bamaze okutegeera nti eno generation tekyafunika mu kasente baatubuuka. So they are pushing them out by generation. Bamaze otegeera empya ze kati Bwiino alina akayimba kamu New York de Staira Liam Voice Ninouni bonna bataano bajja yinzo bawa milioni 1.2 okuva wano mpaka Mbale ebivulu 9 kyalo ku kyalo kyatayinza kukola David Lutalo kyatayinza kukola Kenzo kati kyetulina osaba kimu nti Kenzo wadde mukodo yeveemu nga kwalina kapita ategeke bayimbi banne era yakyogeddeko advise artist okwetegeka. Yes, kati Kenzo ategeke banne basobole osigaza value ninga ba artist batya nyolosi president anti value kubanga ye bajjo kyakola gwe tokitegeera kizibu nnyo zinanga bw'oyimba kati kizibu okubanga oyina show gwe muyimbi ate nga yeggwe mutegesi oyina okuba wakola dda nga ba David Lutalo ayina banne we bava eruwero mu kwokya amanda. Kweli si abayimbi batano abali capable of okuteeka abayimbi bannaabwe mu Uganda right now. Bebe Cool. Can he? Yes, kubanga ayina venue. Nento walina okubaka kati Freedom Stage wano tulina ogenda. Ali yakupangisa oli ayina venue. Okay, oyo omu. Bobi Wine. Tebasoba mukkiriza. Anti ayina venue. Talina kuba ye nekyegambye busaabala. Yes, agule n'ebyuma. Nga biri station dideya olabe abayaye banakolera wa show bakingisa haba ani abanguyira era ne webadde nga busabala eri 26 bayimbi banje abawulira nga eyo platform ebakolera n'ekiwatule David Lutalo yes yes ojja kulaba nga ne bano ba Misaki Misaki yabadde kavumba nendo nga kyagisobole ya yiribe eyo yiriba Misaki yes kubanga mugagga ate yagenda yabaana ayina mutabani we wali King Sport abakola King Sport mu kufumba emmere beba serving neri kati abo bebayina kati Jofule Lutaya number 5 MP ayina ekifo mu byalo eyo kati oyo yasobola olisigaza value mu bannaabwe ategeka omuyimbi amuwe sente zimujja bate business man nga bagenda mujjako omusolo gw'amaanyi tayinza kuwa sente ezo ate nga mumeranga butiko anayimbisa Fresh Kid ne Felista bombi baagaleemu 5 14 ke bwonga 3 ngashege tutunire international value ebintu ne bigenda ku mutimbagano bina ebireka abantu dada international promoters gobaddeko mu nsi ez'enjawulo abagala obabuukinga international promoter nalaba Kenzo bantadde ku million nyanga badde amanyidemu wa since kasambu kanana $1 tekiyisuula value y'abayimbi baffe jukira bano kye bakola bakutire sente badde ku batoba n'abalayisi kubanga oyina omanya mu mulimu gw'okukola erinnya mubaamu consumer ignorance. Inti oyinza osanga nga wali omusajja ng'ayagala baashibaga kato nga mukiga nagaaro ashibaga kato otuuka wano nina million zaaga 2 yes naye kati aba ali awo ne bagaawa 2 kati eyo consumer ignorance bano gye batta waliwo omuntu ayagala olaba ka miliyoni ng'alina miliyoni zaaga ate nga gamulaba yekka kati aba akyabiriko abirowooza ne bagaa ka miliyoni wa 2 anategawonye kamuwa omusanvu kale anyways nga tuvuddeyo kwabo twogereko ku nsonga zago bamuwadde bail bambi mukwano go Abitex bamuwadde bail oyinayo baka bwayagala yali anjagaliza ekkomera ku bintu bye saakola lw'oyagaliza muka kitawo lutta nnyoko kati ye yagenzeyo ate naye ku musango gw'ataakola accidents zaapeninga njogerera ku Freedom City stampede ziri mu nsi yonna Freedom City kifo kiri safe kiryoke ne Valentines abantu webalira mbayita bakole ki bajje mwebale nnyo Uganda Police n'abamateeka okuta Abitex kubanga entirely eno lesson tulina giyigiramu ne tufuna measures empya kubanga it could happen to Balam to Bajjo bonna bayita abantu bangi ate byali bya fireworks nzikiriza Abitex si watu wali naye mwebale nnyo nti kati ali ku beyiro omanye ekkomera linyuma owoze ova bweru singa oli munda nkutidde waliwo yagambye muno Abitex luli abadde nga yeekweka nga amaze okukola ebivu ne kati abantu face bagitegedde n'akaviri baakalabye ofanga tebakusibye omuntu nga Abitex lwaki muzze emisango Abitex wamulaba nga agenda omanye Abitex alinga question mark omutwe gwabadde guti n'olusingo ti
kati yayinike gyeyimira mu kooti n'endowooza oba olwedda abadde mu kkomera. Allahumma salli kato kye yamukoze Lubwama yamugaye toddangamu okuzza omusango kubanga Abitex alinga full stop what question mark uja kulanga yabadde ati omutwe weguti eno ayine ennyimirira bannannyimira yeyeka kasita Serena Bata yazze n'agaba bakutedde addi naye kulikayo ekkomera ndimanyi siryagaliza muntu komawo ina family ate business zikwajje. Kale nga twagala okuba tumeze ensonga esinga eyaguddewo over the weekend omuwala yakubiddwa Pretty Nicole nalabye ebintu nnyo nga bitambula awo neŋŋamba you've been in this industry obaddeko olina n'abaana boolabye nga bajja ku mitimbagano ne bakola ebintu ebyenjawulo ekintu kya Pretty Nicole so tukidriving in myaka 14 maama agamba 16 birth certificate maama wa Nicole yeetaaga asooka asibwe tamanyi lwe yazaala mwana Nicole talina myaka 14 ali how old alinga 16 17 ekitegeeza abantu batuufu mama wa Nicole bano bamaama bali wasted naye yabadde ng'anoonya nga ne muwala we anoonya Nicole yanga malaaya ne woba omutunuulidde yanga malaaya Nicole amabeere ogalaba obukaba obumuli mu maaso kibi nnyo ekyatuse ku Nicole I went personally mpaka omuwala oyo gy'abeera nenkolagana ne poliisi za mu poliisi nkumanyi yes era nagenze nenkola buli kisoboka omuwala oyo ne bamukwata naye wadde Nicole baamukubye Nicole yanga malaaya era Nicole tosobola muleka wakaawo ngwadde kaziniwo n'omulekera bbaawo amaaso gamuli mu ngalo ne waaba apoozinga ne bwatunula omulaba nga muwala mukaba ddala nti ne maama we ndowooza mukaba kuba maama ojjota n'ogaa myaka 10 tamanyi we yazaala mwana alukoko sex gwe bafuna oyo n'atamiira n'afuna olubuto ni maama yatandise abuuza mukama yeebaze era mbalamusizzaako byonna by'alina okukola naye yonna gye yavudde ng'atagala butagazi maama wa Nicole is irresponsible bw'atugamba alina emyaka 10 n'emeka 14 oyinza otya omwana ow'emyaka 14 nga tomanyi gye yasula tabeeraka Nicole tasoma akola kwa Ivory Plaza talina myaka 14 teri muntu alina myaka 14 ayinza kuba na mulimu kwa Ivory Plaza ku second floor lwaki ate mulimu ki gumpe gwe mulimu ki gwe wakola ku 14 nali wakanga n'emigo givuga yes kati 14 abeera ku Vegas wali ekawempe omulimu gwe bakola kubeera kulagula ndi ku puulu kunyeenyeza balenzi bubina ekikolwa kino ekyamutuusiddwako nga tuvudde byaki kyo si kirungi kibi naye jjukira tekyabadde ku oyo yekka ba abantu wano n'abasajja n'abakazi mabaala only that this one was recorded okitegeera naye nga byebiri people are still battling people tebamanyi nti kintu kiri ancient kiri backward omuwala yenna ng'omulenzi gw'olwanira toyina mpeta naye ne certificate don't kati eyo embuzi bagisibye ejja genda okudda nga luli lumukene lwe yali erwanira lwagenda dda ate ensi yalaba woolaba nno gwe balwanira amulabye ye Musa Kimu ebbugumu ndowooza alina lya mu kiwato naye nga yenna oyinza olowooza mulwadde wa measles ng'ali ku Mombasa nonno ng'akutte ekikopo kya plastic azina yayina ebijuujulu bye Nicole audio weeziri ng'abulakameyiringa munne ku mulenzi yamwagala dda yes mu mafumbiro monna ebifaananyi mbiyina why would omuwala omubibibi okuintroducing omuwala omulungi eri boyfriend we ate mubi wafiruta ne boyfriend tamumanyi naye alabira ku kamera kati ate abawala otegeera ab'ennaku zino ajjira mu firuta n'asiibula nga totegedde gwotegeera lwaki abasajja wali weebuuziza omusajja akkiriza ate omukazi ayambala akabina naye tolitegeera w'omujja mu ndongo n'akabina kakanene ng'ayingira mu ttoyiyo ng'amalamu essaawa ezi nabuuza omuwala mukwano kikyokola ku ttoyi yange essaawa 2 nkyetereeza kumbe yeepangulula agenda okutuukako ajjukira mayindi yo ng'ataawo yo eri mu magulu kati gwe omusajja olujja opapira wa ng'omala ng'ataddamu addayo anaaba bwadda adda yambadde kati awo oba opoyeemu bw'otyo ogenda okukwata ku bwaguuga bw'ebbina nga fake ng'ojjayo waleeti ng'omwa transport ate omanya wakooyekooye ng'ogala naye siina gaddamu ng'omwa transport ng'alyoka ayambala kajiini ng'akubigulira ng'afuluma kumbe owe oli kufako
kino kirekawo abazadde ab'omulembe guno abazadde abaana baneglectinze abaana kubanga n'abazadde batandika kukola by'abaana omanyi TikTok ne kamera manya kamera yasuula Shaka Zulu kati ne TikTok esudde value y'abazadde ogenda ku TikTok mama wa Sefuko ne Sefuko bakola byebimu nkufuna bulungi kuba abazadde bato they are young mothers kakati wotunulya muwala wa Zali ng'ali ku kamera you really touch your heart akola ebintu ebiri ahead of time ye kati ne Nicole niwadde muto yayingira mu group y'abawala n'atandika okukola ebintu ebiri waggulu w'emyaka ki naye nga bwe bagamba mama asera omuwala asera n'ennyina mama wa Nicole walaba dda ne KFC yalya buli kumbe omuwala ava ku payinga down under Nicole ng'ajja wa kamera ya essimu ya milioni 5 yes naye maama n'asunda omutwe Nicole bannanga alina essimu yabuulira n'ab'ekika what is Nicole doing to get a 5 million phone? That would be the first question. Nicole is paying down under kati ojja kuva Amerika ng'okoze omusange ku 35 omuwasa embaga otuuke mbuliringa bonna amakubo baagamenyamenya oyitamu buyise kivaamu nga bamugoba myezi 2 nti obufumbo bufa nnyo kubanga omusajja kyasuubira mu mukazi si kyafuna Nicole omufuna ng'olowooza kinyusi n'otuukayo nga muwaatwa Nicole I insist what should be done right now nti kati poliisi yabiyingiddemu bannamateeka ebibiina by'abalwanyizi b'eddembe byavuddeyo awo n'akajanja kajja kujja omanyi beezira kiri kuki ku media naye nkugambye battering people is still even normal osajja obayitako agamba namubbi oluyinga mmanyiira mukazi namubbiye kagamba ekikolwa ekiri barbaric naye ng'akyewaaniramu before his fellow men. Ayina oli nnyo ku TikTok ne ku mikutu emigatta abantu all social medias obutambi buno butandise okuvaayo kamu nga naffe abasajja batukuba mukwano gottamala emirundi yes kuba bonna n'abalenzi bemuzaala bali boy girl like mulenzi gulimu olulenzi luwalawala n'osanga olulenzi nga lwonna luleberanga luwala nga telusasitwalwadde ekidomola ky'amazzi bwe balenzi obwe buliwo wano nga tasobola okusitula de kalita 5 kati Kayima ayinza okusitula ekidomola ky'amazzi Kayima omumanyi asobola kuba nga nsolima n'abuuka n'agaala amagulu n'anyenya amagumba naye ng'abantu abamulaba kakaaga naye yogera ku finance agro farming owashibaga kato bajja nyomba buyombi naye Kayima ajje ng'ali mukanda we yaleega obugulu abuuke yeesiige lipusitiiki babeere okokenda awo totokomose mugambo watyo wabeera Kayima but he has a lot of following. Should we say social media has done more harm kuba mulembe guno? Kato yanjigiriza akagambo nenkeerabira yaŋŋamba we are in a time moving from good to worse and it will be very difficult to go back to good. Tuli mu kaseera we tuli mu kuviira mu bulungi ogenda mu bubi. Yes. From order to disorder. Entropy. Moving from order to disorder. No. Government yekola conducive atmosphere abaana mwe bakulira. Nereka gwe omuzadde obeere involved. Government si mulimu gwayo kujja kubanga ne bamalaya government yebaagala. Yes, Amini yatambulanga ne bamalaya. Was attraction to London. That was the spy network. No, yes, but genda mu Thailand. Abaana babakuza baba training obwamalaya because it gets a lot of money for Thailand. Yes, so foreigners kati goboya oyagala guluminga mwana wabe malaya. Yo government at one point yetaaga bamalaya. Kubanga twetaaga olugambo oluva mu mabaala ekiro. So tejja ku stop. Ne buvunanyizibwa we ng'omuzadde. Yes, for tumukolera conducive atmosphere. Oba gwe omutwala mu ssomero atmosphere erina kuba conducive. Oba malaya era atmosphere eri ki? Conducive. For your government. So nga tumayiza ensonga ya Nicole. Magezi ki gwe omuzadde gwe wa Nicole ne social media users bonna. Okusookera ddala abazadde mbagamba wadde muli bato nga waliwo omulembe gwa technology getting involved mu bulamu bw'omwana. Temutya following abaana bammwe. Bw'ona omufollowinga waliwo ebintu byajja okweddako. Daddy kwali waliwo abaana abaparenti ba Europe bafollowing abaana mu following
naye mwe mudda mu bya kisiru mbwa asinza yingira mu bintu by'abaana ogenda muwa eddembe erikunama erituulanga waakola ki eri commenting ekigambo ky'obuwemu naye senga Smith bagamba nti maama wa kufolowinga wabaako ebigambo by'okola ki byeweddako kyekyokka kubanga ye technology is still coming muyina omuyuzingisa obuki obulungi otherwise mugenda creatinga abaana bave ku mulamwa because of freedom. Abasingadde bagamba bawala bana bakubye munaye babasonyiwe baleke bagende kyabadde kikolwa kya bonna badde involved babaleke bagende tebabasiba. Ate kati si mandate yaabwe yaffe state kati omusango sigwa Nicole era kati singa abazadde bateesezza ddaabi baawo nono yakola ati kati state versus simanya kafuti queen ate nga Nicole yeye witness yes government yes ate kusuna twali tutya emisango ogutuusawo ne bagamba gwa state kati goli witness oli witness ate kikakatako okujja n'obwo obujulizi ate nga bakuyina so njagala abakubye Nicole babonerezebwe era babawe ekibonereze kibasaanidde baveeyo babeere ekyokulabirako mu society naye era njagala ne Nicole vidiyo zo zitambula oswale otegere nti omwana omuto taba bwatyo. Uganda baagala ebyonooneso za tekimuwe bwettutumu kikuwa ettutumu naye olina wootuuka kisa kya Mukama we yalaga ensi amabina teyafuna ettutumu kati aliwa nettutumu lye tali ku maviivi waliwo ettutumu omanyi waliwo abantu abali famous ne infamous infamous person ye muntu amanyikibwa mu bubi kisa kya Mukama nti weyambulidde Ssaabasajja Buganda akabina ng'oli musajja mukulu kati oyo ali infamous kati ne Nicole ali infamous getting known for something bad. Oba yebuze ku badesire abafabyo engeri gye kyabayiriramu nga bamaze nga balina okukyusa ndowooza alaba naye ng'amu ekyo kyonna njagala okuwoninga Prima Kadash. Ate yakoze eki Prima Kadash wavuddeyo n'olaga nti owagira abaakubye omuwala oyo olw'okubanga omanyikiddwa mu domestic violence wamenya Jostede olugalo obikomezaawo. Yes yamenya Jostede olugalo ate yakuba Enule nakati tawonanga enkovu ayina mukubi Enule yes Mr. Lava Prima mukubi era kyovola yavuddeyo n'agamba era buli muntu bayose ne bakutimpula naye munnange oba ofunyemu kanya akatonotono ak'okusiika omuceere bw'otunulanga ku social media n'olabanga bonna ba social influencers bali ku kintu kimu Bashira, ba Diana, ba Farida, ba Lake, ba Flavia Tumusiime bonna ba influencer abakabi teweefuulanga munnaye nti oyagala kusayininga nnyo okusinga abalala ekyo kyokka kye wakoze senga Bashira Gashumba bascreeninga statement yo Farida nagipostinga Diana nagipostinga Shira nagipostinga Flavia Tumusiime nagipostinga obudde bugenda okuziba ng'omuceere gwo baguggyeko ku Jumia. That is how social media can be. Yes, wizo wano bagamba nti akubye omukazi Chameleon yakubira Mwangi n'amugamba amuteke ku posta ku comedy store asobole okuzza abaki abantu bawandikira Mwangi essawa okuwera bbiri nga wizo bamugye ku post. Ensi yafuuka nti tulina public judgement kooti y'abantu. Yes yalemwa just kubala kalulu ka Museveni nekkiriza ati yakawangula katwagala okumaliriza. By the way wizo yasazeeko enviiri which is a good posture I think eri abawagizi branding kirungi nnyo kubanga kati yazizza picture ya Eke yazizza abantu emitima n'enviiri zirina we zikoma emyaka ne kaliya wayizi naye wizo yattabambi kati ayagala kuzza ki Bambi kuba kabaka wa Bambi ye Kenzo ate omumyuka we ku Bambi oba kuli Sevenies ate twange nga General Secretary oyinza okumbuli obamanye Bambi tomumanyi
Pastor Muge husband material kutumiddeko nnyo husband yes wa sympathy mukozi King Michael nkubuuzaako naye nga bambi nga tumaliriza basita kwe batambulira kati Wizo yali yatta bambi kubanga Wizo senga yatta bambi buli radio lwe yafa kyandibadde kivulu kye mu Uganda tiyitaaga na musaba nnyimba mpya naye ne bakulaba mu driving embi ne bakulaba mu domestic violence maama w'abaana abaana okufuuka sitanga oli mutondooza kibatawaanyamu kyovola banjagala nnyo palaso anti batandika alenge bya PR tewakola ki kati bapalaso bano mbaagala nnyo abajjidde wano omuguno omuki omulembe kale jjajja nga njagala okkuta ogende ku appointments endala ebigambo ebisembayo eri abazzukulu naddala ababeera ku mutimbagano mukozese bulungi emitimbagano kuba Nicole abadde asobola n'okukola suicide kyovola bali ku suicide watch era abantu bonna anti aleme kwetta ayinza okwetta so tusaba abantu mwenna mweyise bulungi n'abazadde mubeere involved mbawadde akakodyo kamu following omwana wategeere nti omufollowinga ekyo kyokka kimala ebisigadde bireka yajja Smith oli wano wadde olina erinnya naye ne bagamba taata wa kufollowinga ku Instagram okyusa mu byopostinga bulungi nnyo sengaawo anti wo sister wo yes so mugoloberere abantu bamwe afunemu ku nsonyi abantu abamu freedom zibaziyitiriza n'ayita waalina okukola ki okukoma kale tweyanza nnyo buli kumakya obeera ne national address abantu bagambe bajje kumakya abayiculi sirina bagamba nzero material cash crop bakaye food crop bayekolera wa food crop nze cash crop muwana abayimbi mbu baagalwa nnyo ayimbe buli lunaku nga bw'okola ayimbe buli lunaku alabo baana asigaza abantu palasi yatumye bebekolo gondi hit takiddangamu oli ye hit yes yagambye abasula kaina yagikuba enkya oli ye hit kiwedde amanya nze King Smith mbaagala nnyo benadde ku Celeb Jazz tukwatagane ate olunaku olujja okubanga luddako musiibe bulungi mweraba oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo